Kiryo wakiwanuka ngali mu lukiiko Switzerland oyo no kiryo wakiwanuka taata we yali musajja wa maanyi singa omanya n'ogenda n'osoma ku byafaayo by'omukulu gwe bayita Jolejo Kiwanuka osobola okutegeera kiki kye tukugamba naye kiryo wakiwanuka n'avaayo omusajja nga ayambadde n'amasuuti ge tumugulira ku ssente zaffe n'agamba nti wano tewali muntu yenna ali atulugunyizibwa naye njagala kubuulira Kakwenza ani yamutulugunya ono yatugenda nti abantu babakwata ne babasiba tubuulire yakutulugunya Kakwenza bamusibirawa buli muntu avunaanyizibwa ndamu ekibuuzo ani avunaanyizibwa njagala kumaliriza bwenti njagala kumaliriza bwenti bannayuganda balina okutegeera naddala bano abasajja beefuula nti bo bawagira nnyo NRM they don't have a stake in NRM buli muntu kijja mutuukako era nsaba Katonda nga bwe kituuse ku Hajj Naduli kituukeko ne kutumwebaza ono ategeere Prophet of Doom ati munnange ate fake media ejja kusalawo kubanga wasabako kansalomu kubanga yagenda okujjanga omukono aguga anti yatugamba naye era God forbid kyali bijana tu wuyo emikono gyali gimenyese luli emikono gye gyakawona kulumba bantu bwotuuka n'otunulira ekiseera ng'ogamba wuno yakawona emikono kulumba bantu bakulali abeera ku pulezidenti n'ayogera n'anafuya pulezidenti n'anafuya prime minister n'akola ki ono ebigambo byayogera n'asinga okukyaya abantu emikono gye buli munnayuganda ali wano whether yo NRM oba ki njagala kubategeeza nti NRM kampuni ya Mwai Museveni tewali agivunaanyizibwa kubanga njagala kutegeeza nti NRM ebintu Hajji byagikoledde yandibadde tayisibwa mu ttulu wabweriti naye ajja kusasulira kubanga bino ebikolwa byabaddengawo nga bikolebwa ebbanga lyonna ng'asirise era kati musaba Hajji bunira wabunira luberyebere kati bunirira ddala Hajj Naduli abunire abaana b'abantu baafa Hajji yavaayo okwogera ki mu 2020 November abantu 5 baafa what did Hajji say Hajji wabunira luberebere na kati bunira naye ate mutabani we yavangayo n'ayogera mutabani we n'afa era kyokola mutabani we yasasulira omuwendo alina family mutabani we yasasulira omuwendo n'afa naye era Hajji okumanya nga asimanyira ate ekisinga okunnuma bakozesa basajja Baganda abatalina kibali abalya bukunkumuka ne basigala nga bakolera abasajja abo kyekisinga n'okunnuma bakosa basajja ate kino na kino basinga kukosa basajja Baganda ate nga basira finance uno mulamba otegedde sikubuulira mazima nkubuulira mazima ate nga bwe tuba nga twakuteeka eggwanga yaffe eno wetulyetaaga Fake Media omulungi ali ku Fake Media ogamba oti Nigeria kaseti kimu kitambula bulungi muzikola Hajj Naduli yamushafi kulwanga nze akubuzaako tuze nate togere ku nsonga eziri mu ggwanga lyattu lino Uganda wiki wedde twayogera ku nsonga ez'enjawulo naye leero twagakuba nga twogera ku nsonga ya bannaffe abali mu byokwerinda engeri gye bakwatamu bannansi twagala kumanya engeri ki gy'olina okuba nga ate okwatamu omuntu atutunuulira engeri gye bakutemu famire ya Hajj Naduli nga baba bakutte mu mbeera eyabadde egamba nti oba bayeekera oba baki nga mbeera yakubeera nga banyigiriza abantu be bakwata twagala kumanya omuntu bandi mukutte batya tutunuulye n'engeri gye bakwatamu famire ya Hajj Naduli poliisi kyategereka nti CMY ye yakirimu okusinziira ku bigambo bya Hajj Naduli byatugamba nti waliwo emmundu eyabula saidi z'ebusiika then ayabawa amawulire n'abagamba nti mugene wa Yusufu Jakana ne famire ya Hajj Naduli yonna okutwaliza wamu be bayina emmundu ne basima ennyumba ne bakuba abantu mu mbeera etaali nnungi bagenda okumaliriza nga bamu batandisa obbata olw'ensonga nti poliisi ne CMY bakizuula nti eyabawa amawulire yalina ekikyamu ku bwongo n'ebirala bingi bye tugenda okubeera nga twogerako. Dr. Kanokiza Besigye yavuddeyo yabadde wali PFT press conference yabadde najja nankumbi n'asobola okubeera nga ate ayogera eri eggwanga ku nsonga za abaana basobodde okubeera nga ate
basembeza okuwummula kwabwe. Jukira minisita w'ebyenjigiriza asobola okubeera nga yavaayo naawe etteeka nti abaana bawummule nga tebannatuusa ngenda kusomeza 26. Tulina abali mu byenjigiriza bagenda kuba nga ate batubuulira kigenda kubakosa batya nga abaana. Abayizi ab'enjawulo nga P7 basobodde okubeera nga bamaliriza ebibuuzo byabwe eby'ekyomusanvu. Atubagaliza ebirungi kuno obudde tulina kusabira bagenda bamakinga ati waba agenda kamakinga nga akakyamu Mungu amubeereko kyamukola akatiikingi. Mukama mulungi. Ndina abakulu waneeno atugenda kuba nga babambulizaako Hassan Musa Tamale Henry awamu ne Musa Muto Bendi nabo naye nga saagala obeere nga weerabira program yaffe the earthquake obunkenke yafunye sponsorship anafu aba Richma ka accessories bagenda be bateeka sente kati mu earthquake era batugambye nti obanga obeetaaze beera nga ogendayo ate babire nga bakuwaka accessories gamba nga GPS system oyagala kubanga tracking esimu yo emotoka yo ate oyagala kubanga okiteekamu alarm wamu ne radio osobola okubeera nga ate obatuukako buli kimu ne kitambula bulungi. Bangi bagabira abaana emmotoka zaabwe n'omugamba nti nkutumye Namasuba wuuyo Masaka wali eringa omukebera nga waive Masaka komawo gye nakusiibisa. Kansala nsaba ombulize kwako. Banyabo ne basebo abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizaako buli omu kiti kye nga bulijjo nze Sendyo wa Twaha ayogera ebitakaddiwa nate n'olwaleero tuzze okuyita mu puroguramu eno okuzimba ensi yaffe nga tuyita mu kubaganya ebirowoozo ku lw'eggwanga lyaffe ku lwanyaffe Uganda. Neyanze gye kansala ngobadde brief nnyo olina obusongo ku mutima. Sijja buyita busongo naye nina enyiike gye mmanyi nti ne bannayuganda abanda bano abampuliriza bonna gye bayina. Enyiike eriwo mmanyi nti wano waliwo enjogera egamba nti bw'onyigiriza ennyenyi eno egireeta omusaayi egy'omusaayi. Dokita bwe yabadde ayogera Najjanankumbi alina ekigambo kye yakozesezza nti abantu bafunye anga obusungu bantu bafunye obusungu ku mitima gyabwe naye emitima okujjako obusungu gijja lwa bulumi obuzze buddiŋŋana amaaso n'emitima gyabwe ne tutuuka okubeera nga tetukyalina kiseeri bannaffe tetukyalina kitulaba nga kirungi buli kitulaba kyonna kibi n'enkwata erina kubeera mbi ekitaalibadde kirungi mu ggwanga lye twetaaga okubeera nga ddungi era nga ddamu. Neyanzege kansala ndi naawe nsaba ombulize kubakula. Yes, abatulaba erinnya kansala Kavulishen Bikufaaki akiikira Nansana East to B banange mbatumiddeko mwenna ne mbeebaza gye mukoze leero. Erinnya lyasanyusa abantu. Erinnya Kavulu Shembi Kufaaki omusomesa. Erinnya lye lya Bikufaaki lirina wajja lisinziira. Bikufaaki yali mutongole wa Ssaabasajja mu biseera byebyo. Njagala okukulisa bonna abava ku mirimu n'ensaasira abalwadde nyongera n'okuyisaawo ssebo akalango kano nti enkyankunga buli alina ekirwadde ekimuluma nti enkya Rotary Club y'e Nansana yatuteesemu akasente yatuleetedde eddagala egenda tujjanjaba mu kitundu kyaffe eky'Ennakkule. Kalwaliro ako kaswaza neera nyongera okwebaza Rotary Club nti erina essuubi nti egenda ddikola etuuke ku Health Center 4. So bajja kunzikiriza nyongere n'okwebaza abazadde abasobodde osasulira ka fees ba candidate aba P7 abamaze ebuuzo eggulo aba senior 4 abali mu kumaliriza n'aba senior 6 betuli mu kutegeka ng'omusomesa. Neyanzege kansala Kavulu wiiki kutambulidde eti? Wiiki tebadde mbi generally kubanze nzikiriza tetukyalina kyama kye tusuubira mu Uganda okujjako okukkiriza nti tulina okwekolera ennyo tulina okwongera okwesabira wamu n'okwongera okwebeereramu mu ggwanga lino naye tetulina gwe tusuubira ajja ttuwa okujjako okwongera okwekolerera okwerowooleza n'okuseevinga akatono ako tulabe nti tutambuza obulamu bwaffe naye essuubi okuva mu gavumenti lirabika ttono nnyo. Neyanzege Kasule bin Abbas Kyagulanyi kwali ono tekimugana kubanga wagira enaale
mukulu oyo wekazo sikyangu nnyo wankyukakyuka nakugamba wano nti abantu bo balagadda side basalaleyo tekyali munnayuganda tekyali munnayuganda okuleka ezaafuuka embuzi nga bantu naye bategeera kuvuma ekigambo kiribe kiti nga bava mu kubeera abantu abalina emitwe gyetegeerera nga bafuuka bavumbi ne bateekamu emigwa mu bulago basikabikira nsaba nnyo obulungi bwa program ojjewo ekigambo ekyo kale wakiriteekawo nti bafuuka muti bafuuka ekisolo tebateekamu omugo ne basika kisike olw'okwenoonyeza akamere eri abantu baayo bale kutegeeza ku mwami Kasulu oyo era omukulu oyo ssebo y'omu kubakulira akakiiko ke tuyita obukiiko bwe twateeka ku kyalo bwa Kunga Uganda mukazo Central Zone 2 era asajja b'NUP muna NRM wankyukakyuka institute NRM owa ruling party eddoboozi lya gavumenti nsaba ku kitebe bani abanda bannafik media abatufudde abalungi era abatufudde number 1 bane mutufudde number 1 mutwagadde nnyo naye era tujja kusigala nga naffe tubawa ekitiibwa era nga tubateeseza ebintu naddala ebibazimba era ebibajja ku ddaala erimu ate ne bibazisa ku ddaala eddala n'amadaala mayitirivu nnyo wiiki ebadde etambudde bulungi olw'ensonga nze omu ku babadde n'abaana abatudde P7 natambulako ko olugendo mbaddeko eyo walako eyo Kigogwe ate mundako so mbaddeyo nga abaana bakola okusingira ddala obulungi na basically ng'omusomesa omutendeke nalabye ebibuuzo bye babuuziza abaana ba P7 ebibuuzo byabadde fair byabadde so good erinnya tumwebaze Richard muna NRM era kansala abeerawo n'entegeeza abantu ebiva ku luuyi lwa gavumenti era ne twongera okutegeeza bannayuganda nti twalonda bulungi tutegeka bulungi programu etambula buli kimu kitambula bulungi era nzijewo obulimba ebitandisa okutambula mbu abaana bwe bawummula nga 25 guno omwezi gwe tulimu mbu tugenda kudda mu lockdown ekyo kikyamu era ababitambuza byenoonyeza byabwe lockdown president yakikakasa abebyobulamu bakakasa tetugenda kudda mu lockdown bannayuganda teriiwo tegenda kubeerawo teriiwo bannayuganda musigalenga mukkiririza mu president waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni Honorable Kwizera muna NUP nkozi n'ekirala nebaza mmwe mwenna bannayuganda ababaddewo ennyo ne mutuwa engoye ne mutuwa ebintu byonna ebigenda okuba nga bituyambako byetugenda otwalira bannaffe abali mu mbeera embi mu bitundu by'ebusoga mukola kyamannyo ddala tujja kwebaza kansala Twaha obubaka butuuse ssebo tuli basiimu kansala Kwizera okoze kyamaanyi kansala Kavulu yatugamba kyenaabayiirawo awo gavumenti erimaa kyeriba wakati ekya ruling party lowooza tusuubira kyamaanyi kansala Kwizera nsaba obulize kwakula webawo moderator njagala kwebaza abatulaba ku Fik Media n'abatugoberera ku Facebook live era njagala kubalamusaako okusingira ddala nze njagala kwebaza Katonda kuba tukyali balamu bangi abafudde bw'otunuliramu bangi abali makomere abavundira eyo nga bakwatiddwa awatali na musango naye bwe tuba nga ffe tukyaliwo wano nga tukyasobola okwogera ku nsonga eziruma Munnayuganda oba oli awo twetaaga bwetaazi kwebaza Mukama Katonda wiiki ekutambulidde week teyandibadde mbi naye ffe abagoberera ennyo Twitter twongera kwewuunya bwewuunya bigambo bya Jeno Muhoozi Kainerugaba byateeka ku mutimbagano ogwo musawa yemu nga ba CDF mu East Africa abakulira amagye mu nsi za East Africa bali Nairobi bakola enteekateeka okuteekawo ejje eryawamu erigenda e Congo okulwanyisa M23 ate y'omukulu n'akulaga nti alaga nti M23 terina buzibu bwonna
era abantu abo abawagira n'emirundi mingi nga kitegeeza n'okutegeeza nti yabateekamu ssente. So you can see the confusion mu saturation eyo. Naye twongera n'okulabula bana Kenya kubanga nga Mwami Ruto yakamala okulayira wano twabagambirawo nti Mwami Ruto is an extension of Musevenism in East Africa. Naye batandise okirabako nti Mwami Ruto atayagala kukwata constitution ya Kenya emuwe olukusa okwesimbawo obulamu bwe bwonna oba okubeera life president nga talina kimukugira. So ebyo byonna byonna bibadde mu wiiki eno. Ndowoozaamu nti ebintu ebyo by'amaanyi tuba tulina okufolowinga ki ekiri ku mulirwano gwaffe okuba nti tubeera naffe ne debate ezirelete naye twabalabula dda. Naye ekyomukisa omulungi ate bannakenya bo kye balina bwe batuuka mu mbeera ng'eyo nga constitution waliwo ayagala okugitiga ku lw'obulungi bwe ng'omuntu ejambi etera okulamula Kenya. Yaliwoko omubiri musanvu National Unity Platform bench betugenda kuba ntwogerako naye twagala kubanga essira tuliteeka ku ngeri abasiemwayi gye bayingidde amaka ga family ya Hajj Naduli nga wiikisi 3 zokka akyali mu nnaku akyanyinga bibondo olw'okuviirwako Jakana Naduli. Kakati balumbye mutabani we era Yusuf Jakana Naduli ne balumba abaana baani bangi basobodde okuba nga balumbibwa nsonga yabadde ya mmundu eyabulira ebusiika. Babagamba nti ekyamazima emmundu eno famire ya Hajj Naduli bwe bagitwala bwe kugenda mu maka ge nga bwe nabwagambye ne basima ennyumba banoonya mmundu ne batwala n'abantu bagenda okukizuula nti ekyamazima yabalagirira yalina ekikyamu ku bwongo. Kansala wangise awo wenyini tutandikira saagala nnyo tutunuulire wali nti yabalagirira yalina ekikyamu ku bwongo. Njagala tutunuulire kino enkwata erina kubeera etya. olaba otya bwemupayo eddakiika emu oba sikendi 3 nentuusa olugero ku bannayuganda. Sirina buzibu olina eddakiika 3 neyanze edda ennyo waliwo abagoberezi betujja okuyita bamalayika nga beemulugunyiza Katonda omukulembeze yaliwo obudde obwo nga bamugamba nti naye Katonda obwenkanya buli ludda wa embeera ey'obwenkanya nga teriiwo ffe gye tuli. N'abaddamu n'abagamba nti obwenkanya weebuli naye mmwe mutabulaba era nze mpoolera mu kaseera akatuufu era empoolera gye mpooleramu buli muntu asobola ogitufunako. Bamalayika oba abagoberezi ne babuuza nti naye owoolera otya? N'amugamba kakkano kirira wansi mu kasaka ku luzzi otuule buli ekijja kyonna tonyega. Gwe laba buki? Laba bulabi tonyega ne boolaba ki tovaawo toyogera tobaako kyokola. Omusajja olwatuuka ku luzzi n'atuula mu kasaka aba yakatuula baati omusajja yali yeetisse ekisawo najja ekisawo eri alina kya ssente n'afukamira n'anywa amazzi. Mu kumala okunywa amazzi ng'enkalamata imulumye ennyo n'atambula n'agenda ekisawo n'akyerabira eky'essente. Owokubiri be yajja naye n'anywa amazzi enkalamata yali emuluma bulungi agira olaba ekisawo n'akyetikka n'akitwala. Oli alaba ali mu kasaka. Owokusatu najja n'asena amazzi n'anywa. Abakulira mu kyalo mumanyi enzizi oba oluzzi lw'enkoma. N'anywa amazzi aba akyanywa amazzi eyalese ekisawo ky'essente n'akomawo. N'amugamba otyo leeta ssente zange leeta. N'amugamba sina kye naalabye oŋŋamba ssente nze nzize kunywa amazzi ennyonta ennuma sina kye naalabye. Oli ali mu kasaka alaba. Bamugambye tobaako kyokola ki? Toyogera. Ne basika omuguwa twakwogerera oli mufu gwe basaba ssente mu kulwanagana. Eyasembayo okujja okukima amazzi nga n'ekisawo ky'essente yakirabako nattibwa. Oluyogano nga luwedde ono gwe bagenda toyogera yaddayo eri Katonda oba omukulembeze. N'amugamba kyendabye nga zikirabibwa mutiitiizi. Omusajja talina musanga attiddwa
nenge yatutte sente namula inamga akakkana bento bempolera ono gwe basse jajjaawe ye yatta omusajja yali omugagga ku kyalo yali azaala omusajja oyo yatutte ekisawo kya sente ate ono yatutte ekisawo kya sente kitaawe gwe batta ye yali omugagga ku kyalo oli sente yabbaki nzibu ate ono gwe basse ye yali olukwe mwoli gwe batta sente bento bempolera banyabo ne bassebo lwaki Uganda eribeeti mu nsi yonna teri nsi erimu demokrasiya mu nsi yonna teri nsi erimu demokrasiya kyoyinza okuyita amazima n'obwenkanya nga yawambibwa ku mulimu gwammwe ensi beba eyagala okusetinga enkola egoberera amateeka muteekawo embeera ey'obwenkanya ne mugabana obuyinza bw'oyinza okuyita timugenda mu kalulu ne mulondebwa abalondeddwa ne balangirirwa ne bafuga ebbanga ly'ekiseera kye baba bakwasizza. Tugende wa Naduli be tuba tugende wa Hajj Naduli kyannako okubanga Hajj Naduli y'omu ku bakaaba. Ekibuuzo kiri nti Museveni nakola ki? Ekyo nzize nkyogera mu programu nyingi wano. Hajj Naduli bw'oba olina kye wakola mukulu munno bwe mwali mu Kasaka vaayo weetondere mukulu munno oba vaayo tubuulira amazima bw'oba olina kye walya kyotayagala kutugamba fe abakunakuwulira ku kitugambe oba si ekyo sala layini fe abanyigirizibwa weetulidda ku ludda lw'abanyigirizibwa tukaabire ekyo akyogera abatamanyi ensi beetaaga kubanga ne mu Buganda bagamba emito emito gye giggumiza ekibira naye mubaamu emikulu. Kati ekibuuzo Hajj Naduli mumwetaaga? Si tumwetaaga yatwetaaga. Uganda yemwetaaga, Uganda yagyetaaga. Kitegeeza tulina kukolera wamu naye njagala tutuuke ku nsonga. Bino ebyakolebwa ku famire ya Hajj Naduli bizze bikolebwa Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga be yali omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda yawambibwa n'awambibwa ne yali omuyambi oba goyinza okuyita yali amumyuka Medad Lubega Sseggona Oweekitiibwa n'awambibwa n'Oweekitiibwa eyali asomesa oba yali akulembeddemu okusomesa federo n'ebintu ebirala Oweekitiibwa Namboze bakireke. Abantu bangi bazze bawambibwa benyinza okumenyerako abamanyiddwa n'abatulugunyizibwa eyali mmeeya w'e Kabwenge yatulugunyizibwa n'atuuka ku ssa ebbye nnyo mwenna mwe lyalaba. Kakwenza yatulugunyizibwa lwakubulawo mbeera y'amateeka neffe tulowooza beetuti njagala osembye n'ekyo nti omuntu kyalibadde kirungi baaba avunaanibwa omusango gwonna mu mbeera yonna. Tuleke kukozesa amateeka kumenya mateeka, tukozesa amateeka okussa amateeka mu nkola kubanga abakuumaddembe muliwo okukwasisa mateeka na kussa amateeka mu nkola. Omuntu bamenya amateeka abatannabaweebwa kibonerezo kubanga abatannasalibwa musango kumanya oba zizza omusango oba taguzizza. Nsaba tukozesa amateeka okukuuma amateeka n'ekitiibwa ky'ensi yaffe. Mu wiiki eno yennyini akulira oba gwe twalise Ssaabawolereza wa gavumenti ali mu kugezaako kulimba nsi nti mu Uganda tewaliwo okutulugunya bantu ate mmwe mwennyini muli mu kumulumiriza nti e Uganda tutulugunya abaki. Honorable Kiryowa Kiwanuka ali mu nsi eyo ne bannayuganda beekalakaasizza ali mu Switzerland mbasirabidde ali mu kugezaako kugamba bantu abo abalwanirira abakulira ekitongole ky'eddembe ly'obumu okubaga nti e Uganda tewali safe houses. Bannayuganda baavudde ne bamugamba safe houses weziri naye nga weziri weziri zimanyiddwa parliament ewedde akakiiko kakyanja era ne kalambula safe houses ezimu ne babagana n'okuyingira. Kitegeeza safe houses weziri era nze nsaba abakuumaddembe mukozesa amateeka okuluŋŋamya ensi n'okukuuma emirembe mu nsi yaffe. Muleke tabangula nsi yaffe kuba ensi yaffe nene okusinga mmwe. Jeno Kayihura be yali Ssaabapoliisi osemba n'ekyo kyensemba nakyo waaliwo okutulugunya Abannayuganda bangi be bamugoba ku bwa Ssaabapoliisi oba be bamuwummuza twalowooza nti emirembe gigenda kukobamu ne mutugamba kawookuumu. Abantu bangi abazze basibwa nga bavaayo bakoze balina ne paasi ku mibiri gyabwe. Kayihura yavaayo anyerera n'olwaliro kawookuumu taggwanga mu poliisi neyanziza neyanzike kansala
twaha nsonga za Hajj Naduli ekibuuzo kino Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yakitugamba nti yamubuuza ndi naye ddala Museveni namukola ki aba yakakimubuuza family ne bagiyoola kansala ndi naawe so oyongerako nti yakimubuuza emirundi 3 nakyo nkyongereko akyomukaka tebakaka wamu sebo moderator neyanziza nze nno nja kusooka kusaasira Hajj Naduli olw'obulumi bwe yayitamu era ne gavumenti bwekyalaga nti ekyamutuusaako kyannaku muzeeyi yafiirwa abaana be bana ng'ali mu lutalo eyo gwe ndowoozezza nti omwana ono gwe yazaala nga bavudde mu nsiko ekyandibadde ng'essanyu okwekulisa Jakana naye kirabika bwe basasula be yalwana kikyengezaako okutegeeza nti mu nkola egoberera amateeka bandibadde baga tugenda kukwata omulwanyi munnaffe famire y'omulwanyi munnaffe tusookere ku LC1 bwekitabeera ekyo bandibadde bakubira Naduli nga Hajj yitirako wano tulabe ensonga zino Hajj ennyini wabanga yagenda mu nsiko n'alwana amanye obulabe bw'okubeera n'emmundu nga teri mu mateeka kyensuubira nti singa balina emmundu nga balowooza nti baagibba oba be baagironda ng'ebuze yandibadde agenda neyeripootinga kyataakola ekyokusatu kasooka nga afiirwa nga jjajja Spirit kwatambulira okugenda okulaba balwanyi banne abafiiriddwa abantu ono yamukola ki gy'atannatuuka paka na leero bulijjo akikola n'atwala n'obudde ne yeetuukirayo ffenna tukimanyi tutaziika simanyi bajjajja be kye baamugamba lwaki taziika aziika oba kubagiza tulina enjawulo y'okubagiza tulina enjawulo y'okuleeta ekimuli okiteekako n'okutuukira ddala ku ntaana kujja notumwina obutamuziika yayina olugendo e Sudan bali batikira waliwo omukolo ogwali e Sudan so ndowooza kati guligoleka gwali mukulu eri eggwanga kusinga wano eno okuziika president aba alina okusalawo saba ekyo kyotegeeza kituufu naye tulina kyetwandiise ministry in charge of foreign affairs kyensuubirya nti yandibadde amugamba genda onkiikirire wano era yantuukiddeyo mu kifaananyi kya president obunafu buvaawa nti tulina sisitimu eraga nti alyako eno naye najja n'alyako ab'omu nnyumba najja n'alyako naffe abanoopu sokoddemu kampomedde ng'okawumu nkawunzika tulina system oba balina system abatukulembera nti eno genda okaabyeyo 2 ojja okaabye eno 5 tebasosola Naduli waabwe yandibadde tasasulwa bw'atyo ogambe neno munupu najja ate yo munupu bakisusiza kisusse niyo alabika alina engeri gya balansingamu equation nti yewaffe ku nupu ewakyagulanyi kyaffe abaana baffe bangi bakwatiddwa bafiiridde makomera batulugunyiziddwa paka na leero naye waavaako eno n'aga nti tuzikiza tutya omuliro kubanga eggwanga baleetambuliza kitwandiise diversions ekyennaku diversion zikola naye nga tezikoledde ku sayidi y'ewewuwa ekyatuuka ku Hajj Naduli kyali tekyetaagisa mwana waabwe mwana wa mulwanyi munnaabwe bandibadde bamuyita nti omwana oyo ng'asussizza mwano ne wano tukoze tutya lwaki tomutuuzaako ekyo tekyakolebwa naye ate ekyennaku omwana bwe yamala okufa olwo bateekawo okubuuliriza tugende tunoonyereza omwana yafudde atya lwaki tole kino kyaliwo so nja kusaba tupulaninga ennyo okuziiza mufo ky'okuwa postmortem reporting embeera etuuseewo sebo nga mmaliriza nja kwongera okusaasira famire ya Hajj Naduli ekyagituuseeko n'okwongera okukakasa nti abakwasaganya amateeka nga Kayihura we yaliwo nga agakwasaganya naye gamukwasaganyizibwako so nja kusaba tugoberere amateeka tulabe engeri ki bakusindika okutulugunya ntulugunyiza ku levo ki gw'otulugunya muntu wammwe wa mu nnyumba ebanaatuuka kufa abanuupu banaatukola ki kuboledde batukoze ekimala naye natunulidde ennyumba y'omukadde nga bagisimugodde yonna yonna naye nga abantu ntibasobola kurizoninga nti kaseminti kano kapya bamenye ne bateekawo emmundu ne bakageraganya ne kaseminti akakadde tuve mu mbeera y'okwonoona twongere okulaba nga tutambuza eggwanga nga buli omu tukkiriza
nti eggwanga lirinako share si family emu. neyanzige honorable Musomesa muna NRM ruling party buno budde okiikiridde gavumenti ennamba weewaawo ssebo era wetugamba nti kakati tulina yakakati wano gavumenti weeri twagala kubeera nga tutandika ku ensonga eyo gavumenti yaffe tetukyalina bukugu bumala yengeri gye tulina okukwatamu omuntu neyanza nnyo modulator kati ka munnayuganda nsuubira ensonga eno ngenda kakasa ku saidi ya gavumenti nti ennyonnyoka bulungi naddala munnayuganda gyali kuba okubuzaabuza ne diversions zo mpitirivu nnyo. No, of course kinkakatako nga ruling party okubeera nga nimbulula obulimba obuteekebwa mu bantu. No. Enefic Media. Mu mbeera eyo naye munnayuganda mba nina omuwa essuubi eddamu kuba yalonda bulungi. Mwebale kubeera nga kwemuli tuli ku nsonga za Hajj Naduli, engeri gye baasimogodde ennyumba, engeri gye baakutemu famire ye, embeera eyabadde ey'ennyiike ennyo ddala. Era ekibuuzo kyabuuza honorable Kyagulanyi yajja n'atugamba nti Naduli yambuuza naye ddala Museveni namukola ki? Honorable Kwizera mbuuza ngambye nti yakimubuuza emirundi esatu. Genda maaso. Essebo kakati munnayuganda ensonga gye twanditunudde gye twandisinze otunuulira ennyo president we yalondebwa ali entitled okukakasa nti bannayuganda bali sekiwa ne tubeera nti obutebenkevu mu ggwanga bubaamu. Obutebenkevu mu ggwanga bwe bubaamu tetujja kugamba nti tujja kulemesa arrests eza emisango egisuubirwa okuba nti giba giziddwa. Ensonga eyo we yajjira of course waaliwo okuteebereza. Ekintu emmundu kintu kikulu nnyo era ebitundu ebisinga bifunye nnyo obuzibu n'abantu abasinga bannayuganda ne balufiiramu olw'emmundu zino ezibula. Kati bwe kibeera nti kyalimu embeera amawulire agajja waddisayo tetutunulira nti oba omuntu yaliko obuzibu ku bwongo oba ki, tutunuulira nti emmundu yabula. Emmundu eyo tomanya bantu beegenda kutuusaako bulabe nakutta. Kati bwe tugamba nti bagenda ne bamenya ne baziikula okukakasa nti ddala awantu tewaliwo mmundu. Bo tebalaba nti wano wakadde tebasimyewo jjo okwekawo mu. No, ekyo tetujja bakugu. Ekyokulala ssebo tulina level ya technology esobola okumanya nti wano ekintu ekiri metallic wansi. Kyensuubira nti technology seemwayo egirina yandibadde eyitirawo. Kakati bwe tuba tutambulidde mu mbeera eyo oba oliawo tubanga abaddidde ekintu eky'obulabe ne tukiteeka ne tukirapinga ne tukiwa rap ne tugamba tukirapinze kwegamba ne twefuulanga abatategedde nti mulimu tetuyina gundi byuma bisobola kutegeera nti kati wano bakwesewo emundu. No, information buli lwebangezze tetujja gamba nti tujja kulwawo okureactinga quick reaction ekyo kiri nnyo mu by'ebyokwerinda. Nze nandibadde nsaba mu mbeera eno twandirese abakugu ne bakola kye balina okukola ku lw'obulungi bwa munnayuganda. Bwe tugamba nti tujja gamba tuleete tekinologiya ate tugenda ate simanyi tuleete kino bwe kibanga emmundu esuubirwa awantu newabeera wano we tukolera program no matter okubeera nti bino ebisuubiwa ebiri tomanya kubeera n'omuntu weba yagikwesewo naye aba si musiru ati ngamba in case wano wali we tuli tetujja kukozesa maaso gaffe kubanga ffe ebyokwerinda of course that teriiwo tubadde nti olaba bakebera ekyuma oli nayisaawo n'alaga nti wano waliwo ekyuma olaba bakebera plastic n'agamba nti wano wajjuddeyo plastic amwereere okusinga okusima ennyumba y'omuntu Uganda technology tuli wansi. Kati nze kyembuuza singa oba oliawo emmundu yazuulibwa nti yaliwo eri nebeera nga teyagibwayo ng'ate yaliwo nga teyagibwayo bannayuganda ne bafuna obuzibu. Nsuubira twandibadde kati essaawa eno tusaasira bandibadde bafunye obuzibu naye mu mbeera eno yonna
twayita nawo dda naye nga mu mbeera eno nze nandibadde ŋŋamba esebo tetulina byuma bisima waawo nga tuli middle income lwaki tuteeka essira ku byuma ebisima wali abantu bwe waba waasimwa gavumenti erina obusobozi obutereezaawo naye ate gavumenti erina obusobozi obutereezaawo bw'eba erina obusobozi obutereezaawo waba nga waasubirwawo emmundu ekyokulwanyisa ekyobulabe ekijja okutta bannayuganda ne bagenda ne basimaawo eyo si nsonga ekikulu tutunulidde butebenkevu kati poliisi terina ngeri gyesobola kutegeera mundu weeri kujjako okusima poliisi nze njiwagira weewaba nga waliwo awantu awasuubirwa egenda esimewo ejjeyo ekyobulabe ekigenda otuusa obulabe ku munnayuganda ekirala tukkirize ebitongole ebyaweebwa olukusa okuuma munnayuganda bikole omulimu gwabyo arrest yonna 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 ebeekolebbwa ffe nga gavumenti okutulugunya tukuvumirira tetukuwagirangako n'omulundi n'ogumu ate era n'abantu abamu abenyigidde mu mbeera eyo bavunaanibwa ng'abantu kiri ku record abantu abenyigidde mu mbeera eyo okutulugunya bannayuganda bavunaaniddwa ng'abantu gavumenti guguna omulundi tuwanike emikono tugiwagire kakasente eggwanga lyaffe liri secuwa no matter omuntu yes tujjagamba nti yes munnaffe haji wabeera nga waliwo embeera yonna amawulire agabagaze buli wabeerawo embeera eyo abantu bangi abavayo bannakigwanyizi abataweza na lubatu bano abeefuula nti nno bategeera nnyo bawakanya gavumenti bakola ki ekisinga otulumanga gavumenti be bantu abagala bo okukola akasaka ne bateekawo akasaka kaabwe okukalinnyako balage munnayuganda nti mu Uganda temuli mirembe okukwata abantu olina kuba bakube no of course kyengambye nti omuntu yenna aba akoze ekiri out of ethical nga tekiri mu kye yasomerera gavumenti buvunaanyizibwa bwayo omukwatako n'omukono ogw'ekyuma era ekikola kati katukole bwe tuti twandikoze bwe tuti twandikiriza abantu abakuguka mu nsonga ez'enjawulo tubaleke bakole emirimu gyabwe kyogamba n'asimye emundu wasuubira nti weeringa teriwo abamukugu njagala nyasime wakakase babirage no biraga nti okukakasa kukakasibwa okusinga okubeerawo nga bannayuganda bali mu kutya ate nga nkyanyonyola nnyo bannayuganda naye muleeta sitegeera nti olaba omuntu kangeze mamakanika oyina emmotoka singa otwalira emmotoka makanika nakugala n'ogimwa nakubuuza kizibu kinteekola bweti ne bweti nagamba nti kino kyekirwadde noli nakubuuza nga tagisumuludde noli nakubuuza ekoleta nti ikola bweti ne bweti nasuka nagisumulula aliwo amakanika omutuufu kisinziira kubuuza ekibuuzo kyawe nga nanyini motoka anikowe motoka sijja kuwakanya muntu kyaba yasoma kuba tulina practical ne theory asobola okubeera nga akozesezza theoretical approach n'agamba nti theoretical yedde okusinziira ku ndabika outward appearance suspecting okuba nti mulimu obuzibu munda kati bano ab'ebyokwerinda basobola okukozesa theoretical approach ne bakakasa nti oba oliawo oba ne basuubira kale nti wayinza okuba waliwo ekyobulabe munnayuganda twagala abeere secuwa pulezidenti yakirayira ekyo n'agamba nina okusecuwalinga munnayuganda ate pulezidenti waffe wonna ababadde bagezaako teekawo embeera era nga yo gavumenti tugezaako okulaba nga tukiyingiramu tulinga munnayuganda tafuna buzibu bingi ebyo tulina okukola so munnayuganda embeera yonna zino zonna embeera ezibeerawo tuleme bano abantu abataweza na lubatu nti bawakanya gavumenti bakola ki baleme bajja ku mulamwa tulina okukakasa nti uganda eri stable abantu beyagalira mu uganda yaabwe ate era balonda pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga pulezidenti waabwe kimukakatakaze head of state osecuwalinga security peace and order in the country neyanze gowene munna NRM waneno wabeerawo tuba bagumu tugamba nti n'emmundu teziriyo tewali ajja ssima wano kansala kweze tuli ku nsonga poliisi erina kukwata etya abantu baffe kubanga engeri gye bakuttemu famire ya Hajj Naduli yowayi omusajja nga Hajj Naduli eyalwana kuba Hajj Naduli agamba nti bamusanga mu kulembeze nini bamugamba tulumbe n'agamba tulumbe baana n'abafiirwa naye n'alwanirira eggwanga lyattu Uganda
Amanyi moderator njagala okkirize waliwo ekigambo kyewaŋŋaana okukozesa wano era sijja kukikozesa naye kitera okugamba nti okutegeera si tteeka naye era sikikozeseza era sikyogedde nako naye njagala ntandike bwe nti ensi yonna yonna lwolirabira ddala nti ensi etambulira mu mbeera yakatyabaga yabanakyemalira kwe kubanga abantu abali mu bitongole ebirina okutukuuma oba nebirina okunoonya intelligence omanyi intelligence gaba mawulire naye omukisa omubi gwe tulina wano mu Uganda nti ate abakola mu bitongole ebyo bya intelligence mwana wattu they are not intelligent n'akatono tuli fenna nti system bwe bayita okurecruitinga abantu bano kubanga olaba bwana bakufa kyona ina example gyakuwadde nti bikufaaki nti osobola okulaba seminti olina waba oli agamye ng'oli musirikale nagga emundu nagikwekaawo naye n'ogamba logically tekisoboka kubanga olina ago amagezi amazaali unfortunately mu intelligence network yaffe eso whatsoever badiso baani Museveni arecruitinga bakaders okusinga abantu abayivu abayina amagezi ago era ojja kusangayo batumwebaze bwe bati bwe bali mu intelligence yaffe kikyotegeeza netumwebaze bwe bano batumwebaze anti kyenja okugamba nti bajja kusindikayo tumwebaze akulire directorate y'okunoonyereza mu CMI kubanga ye tumwebaze naye nga atagwanidde atya mu luzungu nja kikosa bwe nti obutajjayo ekifaananyi kiri nga his intelligence level kanchogere mu lulimi olwabujja olugamba nti tumwebaze ng'ono intelligence eri adequate oba ire inadequate kakati osobola okitegeera nti omuntu wabanga obwongo bwe butono alina omuteeka mu kitongole kyetaaga okubanga obwongo aba bulina naye nga tebumumala twogera ku mundu ekibwa emundu etabantu omuntu ng'oyo y'omuntu asobola okusanga omulalu n'amugamba nti emundu eri awo era n'aleeta duliro n'asimoggolawo naye ng'ate inactual sense naye akiraba tesobola kubanga seminti mupya rather mukadde naye nga bakwesewo emundu eggulo ye system wetuli buli lw'orecruitinga bakaders buli lw'orecruitinga bano batumwebaze okubateeka mu bitongole ebyenkizo bwe bityo byetubeeramu mu ggwanga nowanda kyobola abantu tusobola okubeera no prime minister nga Nabbanja talina byakoze talina byakoze actually yetusobola we can even forgive kyobola ebintu Nabbanja ebisinga byakola we usually forgive because of intelligence naye nzija kanzije awo mbadde njagala okutegeeza lwaki ebitongole byaffe bikwata abantu bwe batyo nti mu nsi zonna ezikulaakulanye ng'oggyeko n'ezikulaakulanye ne tujja wano mu Africa wano ewaffe tewali kitongole kya gavumenti whatsoever kiri supposed kukwata muntu nga tekinaba kufuna intel at least ebitundu 8 ku 10 ebikakasa ekyo kye bamuvunaana kiri wano mu Uganda wano wenva nenkera nengera nembaga amanyi omusajja wa Fiki Media oli moderator ayine mundu mu nyumba ne bakuweereza drone nya soka n'ekyo kimenye wani njogera bwogezi jatte mama akokokka nkimenyeewo sebo naye kati ekyo kyenjagala okutegeeza nti eyo intelligence gye tulina wano mu Uganda abantu abo tebalina na budde bugamba nti kasuke tunoonyereze ddala omusajja ono tumukoleko background check abafu omusajja ono adiringa mu byabuye tamanyi n'ebyo yeesuubulira sipeya we na biki alina mu kamera ze ne bajja ne bakukwata ne bakugjamu enjala ne bakubulira tuwe mundu bagenda okukizuula nti toyina mundu nga bamaze okutusaako obukune enjala tukyayina katoyina yeyo intelligence yaffe lwaki they recruit the likes of tumwebaze kakati eyo nvuddeyo nagadde okulaga lwaki wabuze ekibuzo nti lwaki polisi yaffe ekwata abantu eddakiika nga emu ngenda kugiziza ku mwami Naduli ne Hajj Naduli kubanga gwe gumu ku mulamu oguli ki ndi musanyufu nnyo nti Hajj Naduli bino bimutuukako nze kwizera ndi musanyufu nnyo abakuba majambe sekosobo yimirirawo ndi musanyufu nnyo nti Hajj Naduli bino bimutuukako kubanga omanyi lwaki
bwe batakawuma ne tubaga nti bane government etta abantu ku bwereere bahaji tebavaayo kwogera bwe bakutta abaana ba Nuupu na kati 35 bakyali makomera haji teyavaayo kwogera kakati bamaze kutta uwe bamaze n'okukwata babe ne babakwata ne batabateeka na mu kooti haji lwayogera era kino kino okusindika obubaka eri batumwebaze bano lumu nali wano ne nkugamba nti NRM eriko banyiniyo eno NRM company CEO ye Museveni, vice CEO ye Sale, third in command ye Muhozi. Period NRM ebeweddewo. Bano eyo Uganda, muna Uganda na ye. Richard Tadongo. Uganda wange. Bano nyamataga abana. Buza abantu. Abali ku program the architect abali ku. Obontegera kyegamba. Ebigambo bya kansala kuzera. Jange ng'omwera kyokola agamye nze. Era bimuvunanyizibwako gaye. Njagala kutegeeza. Nti mu kaliba y'abantu ababadde mu byobufuzi worldwide kebere wano mukano mu Kenya wa toyinza kusanga muntu atadde tafali ku NRM nga Hajj Naduli nga ayisibwa bwati kikulaga ki n'abasigaddewo kibawe ekyokuyiga they don't have a stake in NRM. Haji ali mutulubali abali abatuula ku lubalaza nga bakulu balya Haji yantumye ku lubalaza anti kyenkugamba Haji alina kuba ku dining kyenkugamba nti Haji alina okutegeera n'abalala bano abakyawagira NRM omusajja wattu najja wano talina adde eggaali yadde wiribaalo gyafunye mu NRM awagire NRM alina somero yalijjawo talina akakati munnauganda kyanaku nnyo nti bano abatawezana lubatu kati ate ekintu bakifudde nnyo personal kulumba bantu naye twandibadde twetaaga onnyonyole munnauganda naye gwe oli mukwatakinga pipo naye nowanda bannauganda ndooza mubalaba yekwizera ndooza mubalaba ndooza equation ndooza mugiraba so bannayuganda tubabulire ebibagasa tuve kwatakinga njagala kunzika naye kikulandika ti oddira omusajja ng'olate n'omuwe budde bwange mungimaliriza njagala kutegeeza nti abantu bonna balina okumanya ekyo nanabye kiryowa kiwanuka ng'ali mu lukiiko e Switzerland oyo no kiryowa kiwanuka taata we yali musajja wa maanyi singa omanya n'ogenda n'osoma ku byafaayo by'omukulu gwe bayita Jolejo Kiwanuka osobola okutegeera kiki kye tukugamba naye kiryowa kiwanuka n'avaayo omusajja ng'ayambadde n'amasuuti ge tumugulira ku ssente zaffe n'agamba nti wano tewali muntu yenna ali atugulizwa naye njagala kubuulira Kakwenza ani yamutulugunya ono yatugende nti abantu babakwata ne babasiba tubuulire yakutulugunya Kakwenza bamusibirawa buli muntu damu ekibuuzo anyakunanyizibwa njagala kumaliriza bwentu bannayuganda balina okutegeera naddala bano abasajja befuula nti bo bawagira nnyo NRM they don't have a stake in NRM buli muntu kijja mutuukako era nsaba Katonda nga bwe kituuse ku Hajj Naduli kituukeko ne kutumwebaza ono ategeere Prophet of Doom ati munnange ate fake media ejja kusalawo kubanga wasabako kansalomu kubanga yagenda okujja ng'omukono aguga nengera God forbid wuyo emikono gyali gimenyese luli emikono gye gyakawona kulumba bantu bw'otuuka n'otunulira ekiseera ng'ogamba wuno yakawona emikono kulumba bantu bakulali abeera ku pulezidenti n'ayogera n'anafuya pulezidenti n'anafuya prime minister n'akola ki ono ebigambo byayogera n'asinga okukyaya abantu kati emikono gye buli munnayuganda ali wano whether yo NRM boki njagala kubategeeza nti NRM kampuni ya Museveni tewali agivunaanyizibwako kubanga njagala kutegeeza nti NRM ebintu Haji byagikoledde yandibadde tayisibwa mukulu wabweriti naye ajja kusasulira kubanga bino ebikolwa byabaddengawo nga bikolebwa ebbanga lyonna ng'asirise era kati musaba Haji bunira wabunira luberyebere kati bunirira ddala abunire abaana b'abantu baafa Haji yavaayo okwogera ki mu 2020 November abantu 5 baafa what did Haji say Haji wabunira luberebere na kati bunira naye ate mutabani we yavangayo n'ayogera mutabani we n'afa era kyokola mutabani we yasasulira omuwendo alina family mutabani we yasasulira omuwendo n'afa naye era Haji okumanya nga simanyina ate ekisinga okunnuma bakozesa basajja Baganda abatalina kibali abalya bukunkumuka ne basigala nga bakolera abasajja abo
kikisinga n'okunuma ng'otuliisiza nebonayagala newotakyagale bakosa basajja ate kino na kino basinga kukosa basajja baganda ate nga basiraamu uno mulamba otegedde sikubuulira mazima nkubuulira mazima ate nga bwe tuba nga twakuteeka eggwanga yaffe eno wetulyetaaga we need to have a honest debate kino njagala kikubuulira nti abaana b'abantu bafa Hajji yafiiridde ow'ekituufu naye n'abalala bafa Hajji yabonera nakati awunire neyanzige tukyali ku nsonga za Hajji Naduli. Uganda kakati etandise okuba nga emukubako eriiso oba luli baali tebamutunuulira nnyo naye kati Hajji Naduli ali nnyo mu mawulire famire ye yekyasinza okuba nga ekosebwa mu nsi ya Mukama eno mu weeks 3 okuba nti ebadde yakafiirwa ate ne bagirumba mu mbeera etali nnungi. Omulamwa gwaffe omukulu bandibadde poliisi tekyalina intelligence emala kumanya nti kakati wano waliwo obuzibu, tekyalina bantu basobola kukwata abantu mu nkwata ennungi. Yowaayi olaba mu Nansiko akwatibwa atyo famire ye olugwe twaha gamba olwogwe tumwebaze kale ekyo kyamulumye nnyo tamuweza nalubatu abatasobodde kuba nga mukitandika ne mukitandikira wakati egenda kubeerayo enkya ku YouTube era Media essaawa zijja kuba 12 zennyini ejja kuba nga kweri naye bannaffe aba Richma ka accessories batekamu ensimu mu program eno era bagamba gwe nayagala car tracking devices esimu emotoka yo mwana tubojiwo omwana otegere nti wenna mutume nyini waali motoka bagibye sobola okumanya weri alarm systems ezirina bazirina era gwe wenna ng'oli emotoka yo yagala okuba nti eri secure ekimala bannafa bali kima enamba z'essimu zezo zolaba ku screen banyabo ne basebo okutulugunya n'okuwamba abantu tekutandise leero tuze tukwogerako. Dr. Kizza Besigye zatulugunyizibwa, Ssaalongo Lukwago eyakazibwako mu road azatulugunyizibwa. Mwamulaba kyere misana tuku ng'abalenzi bano abayaaye bamuzze ku bifo eby'ensonyi bamunyogotola ebyamufuula Ssaalongo ebyamuweesa ekitiibwa ekya Ssaalongo mu luzungu bakiyita private parts. Ebyo byebifo oba tebamanya nti we bakutte babamanyi era bakikola bugenderevu kuweebuula. Naye nze nyina ekintu kyenzikiriza be nabadde ntandika nabisse era nazimbye nembawo olugero. Buli munnayuganda ali gy'oli asirise eyeefuula atalaba bigenda mu maaso, eyeefudde agamba nti tebinkwatako, eyali vice president Bukenya kyamutuukako, mutabani we gwe yalinamu ekirowoozo era n'essuubi yagenda. Jabbeeri Bigandisa ly'owekitiibwa yasalawo n'aleka gavumenti eno naye nga yatugamba buli alina kakoze atya, buli alina ke yeekoledde takyalima Kambugu n'omukulu gwe yatugamba. Kozi yatugamba te mu 2011 yali 2011 kyajjukira tubuulire yatugamba agenda mu maaso. Kakati mubiriwo leero twabadde n'omulenzi wano bamuyita Wudu Hussein ng'aboggole Kampala wano abadde arasisi we Kampala bamukanyogera yali mu kyalo n'olwaliro yamugjeyo. Tubadde n'abantu abatagambwako wano naye mwe abatayiga mwabaaki, mwe abatalabira ku bintu bizze birabirwako mwabaaki. Nsaba bannayuganda buli ali gy'oli ayagala demokrasiya mu nsi yo Uganda. Kenya 2007 bakikola ne batuuka ku njawulo gye balina leero. South Africa be baali balwanyisa abakabulu basalawo okuwaayo obulamu bwabwe ne beerwanako. Naye wano ekibi kye tuyina nti lwafunye obulumi lwovaayo n'oyogera, lwe bukutte ku balala tonyega. Eyo ennaku gye tuyina mu Uganda. Uganda yali badde yaffenna nga tetwawula mu ddiini,
tetwawula mawanga, tetwawula myaka, tetwawula kibiina kya byabufuzi. Hajji Naduli akola ki? Hajji Naduli vaayo sale layini weegatte ku banyigirizi. Kubanga gavumenti gy'olowooza nti gwe wagireeta togireetanga, oli mupakasi, oli muddu. Nasinzira wano ne nkugamba nti Hajji Naduli yafiirwa abaana bana, n'afiirwa abakyala babiri, n'afiirwa baganda be, n'afiirwa ne kitaawe. Kati abaana abaali badde bamugulira amata, abaali badde bamulabirira, abaali badde bazaala abazzukulu abanaalabirira Hajji Naduli mu bukadde, nabo bali mu kuttibwa. Kati lwaki tewabeerayo ddala mu nsiko ne bafa ne baggwawo? Kati nga be wabazaala ng'ovudde mu nsiko, kya mukisa mulungi wabazaala. Kakati olina olutalo olw'okukuuma abo abasigaddewo bakuziike. Kibi nnyo okuzaala abaana n'obaziika. Kibi nnyo omuzadde okuzaala abaana n'obaziika. Kya muwendo era kya ttendo omuzadde okuzaala abaana ne bakuziika. Ne bagamba nti taata yafa. Ne baba nga bamanyi n'amalalo gowega. Naye oweeredde abaana bo, omaze okubaweerera, wabazaala ovudde mu nsiko, bali mu batto otunula. Abafa bazze bafa, baganda baffe n'emikwano gyaffe, kale tebadde si babo, obadde tobiraba, nzikiriza nange, obadde tolumwa, kuba obadde omu ku abo. Ne kati nga bwe tukyakyali omu ku abo, twegatteko, tunyigirizibwa naawe onyigirizibwa. Kati lwaki teweegatta ku banyigirizibwa? Hajji Naduli nkugambye, Katonda yagamba malayika nti bentyo bempoolera. Walabye oyinza okuba mu Kasaka, olina kyotaamanya mu Kasaka gye mwali. Nze nyina mukwano gwange musirikale ate mukadde, yatugamba abasajja bano bwe baali mu nsiko, be bajjanga ne bakugamba nti owaayi tuwa abaana tugere tulwane n'ogaana. Saagala abaana bange kubayingizamu ebyo. Ekiro nga badda nga battako abo, olina mukaaga nga battako babiri, ng'emisana bajja bakubagiza nga bakuwa n'amabuga. Omukaaga ogusigadde ogubawa gwonna ne bakola ki? Ne bagutwala. Kati Hajji Naduli mutabani wo Naduli abadde akoona ku nsolobotto ku gavumenti bali mu kubonereza obutaddamu kubaako kyonyega abaana bo n'abazzukulu. Musirike mubunire, naye nkusaba tosirika, situla eddoboozi lyo, abaana bo n'abazzukulu. Kitaase nnyaffe Uganda, kubanga bye mwalwanirira ekituufu kiri nti bizzeemu. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ebimu ku byamutwala mu nsiko byenjukirako byali bina: okubba obulobi, okutta abantu, obutaba na kalulu k'amazima na bwenkanya, n'enfuga embi etagoberera amateeka byakola. N'ebyo bye byamutwala mu nsiko byatulimba. Ate nga ne mu kalulu akamutwala mu nsiko yasemba. Yafuna omubaka omu, Kiyonga, ate nga n'owa DP yamala kufa. Kyenjagala tutegeere, ono omwami azze abuzaabuza. Naye bannayuganda njagala mbategeeza ekintu kino. Okusinziira ku mawulire agaliwo ge batugamba abakulu abakutte abaana oba famire ya Hajji Naduli, njagala ebintu bino bibiri moderator wenzikiriza. Kibi nnyo okutendeka abaana ab'emyaka 9 okubalaga emmundu n'okubalaga obukuwambibwa. Kigenda kuzimba eggwanga ebbi, kuba abaana abato balina okukula nga balina emitima emisaasiza eri abantu. Kati obatadde mu drone, obakubye emiggo, obalaze emmundu. Ffe twabeerera abato nga bw'olaba omusirikale alina emmundu odduka okaaba ng'oyita maamu oba taata akuyambe. Kati olwaleero emmundu abaana baffe bemuziwa bazizanyisa. Kyensembyayo bannayuganda be tuba tuzimba eggwanga eddamu tukolere wamu. Naye njagala kubuuza, mwatugambye abawadde amawulire babaddeko ekikyamu ku bwongo. Kikomyawo endowooza gye tubadde tuyina ne tuzze twogera nti bambega ba mwami Museveni ne gavumenti yo bonna balalu. Kuba tuzze tulaba abambega b'okozesa naddala Emmengo ku Bulange nga balalu. Abaaliwo mu 2022 mwalaba omulenzi eyali atambula n'ebigatto ku Bombo Road nga mulalu, yali mbega. Abatera okugenda
mu town ku parliament mulaba omulalu akutte amatayi mulalu mbega kakati bembanga mukozesa balalu okubawa obubaka temusobola kubeera na mbeera ntuufu ya mawulire nina mungambe bana Uganda bemwatuka okuwandika abasirikale mwalonda babbi nabatemu bemwatuka okuwandika berodiyo mwalonda babbi nabatemu abamanyiddwa ku byalo naye nga mu Uganda twali tukimanyidde ddala nti bwoba ogenda okuwandika abasirikale ogenda mu famire ne ku byalo ne balondayo abaana abalungi ne babateeka mu poliisi olwaleero tubuuza bemuwandika mu bajjawa mugenda mu bantu abaavaako edda ababadde bakuba obuyonda abantu bemuwa emirimu olw'okuba bava mu famire zammwe naye kansembyeyo kino twagala okumanya abawadde amawulire amafu poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda bakoleddwa ki? Enefic Media lugunyiza abatalina musango bagenda kukolwa nze no ndowooza tukozesa amateeka okuuma amateeka n'ennyaffe Uganda tekekozesa amateeka kumenya mateeka. Tukyali ku nsonga za Hajj Naduli obudde bunziruseeko tusigaze eddakiika 10 okusinziira ku ssaawa yange abali ku Facebook live mukola kyamannyo ddala tukyali ku nsonga za Hajj Naduli kansala nsaba mu dakiika 2 obudde bunziruseeko saba neyanzisa okibuuzi kootya akoleki twagala kuwa Hajj Naduli kati magezi saba neyanziza nja kugera olugero nti balimala okulya abeebweru ab'omunda bali balya tekyagudde ku muzeeyi naye magezi ganyinza okuwa muzeeyi oba n'abantu bonna abalina obuvunaanyizibwa obusingako mu ggwanga tuveeyo twogeze eddoboozi limu awali obuzibu tubwogereko awali ekirungi tuweewo credit awali okunyigirizibwa kwogereepo ekyokugeza tulina abatulungamya mu myoyo balevirandi bafather bapasita abe bandi badde batandika okuvumirira buli kibi ekiri mu ggwanga ninawo basirise bali bavumirira sekamuzaada ekituufu baafa naye ffena tujja kumaliriza tugenze ekyo naye olese mu kulologi tuleme kukkiriza tugulirira nga onoga nti bannaddiini babawa emmotoka babawa amabaasa ngaago emwajabe ne bagisiba okusirika kwabwe kuleetedde okunyigirizibwa bannayuganda Hajji abaana badde bakwatibwa abannuupu ku buvunaanyizibwa bw'olina nga munnansiko n'osirika njagala okujjukiza omugenzi eyafa ani ow'emitiyana kasirye eggwanga muzeeyi gy'oli w'ommula mirembe buli nsobe yagwanga mu ggwanga situkanga n'ogyogerako naye banno Hajji abaddala buli ekigenda mu ggwanga oli mukulu munne tebalina age difference nnene nga tanyega ye mukulu we by the way yes ye mukulu we nga tanyega so nga mmaliriza buli alina obuvunaanyizibwa mu ggwanga okimanyi olina obuvunaanyizibwa n'oba butandikira waka ekibi tukyogereko bwe tunaazimba famire zaffe nga tuviira eno nti omwana waakola ekibi tukyogereko bwe tunaasirika tujja kumaliriza naffe tukaabye Hajj Naduli omwa magezi kyobudde Hajj Naduli nja musaba ekintu kimu yasirika ng'embeera ebadde 18-19 abaana ba Nuupu abaera mu 10 baafa teyayogera naye lwaki mugaba ba Nuupu bokka nanti ekitwogezaako aba Nuupu sinawe naalabye ssebo ku street nga bakuba abantu ng'etwalaba ku 18-19 tebaali ba Nuupu bokka abafa baali bannayuganda baali bannayuganda kyekigambo ekituufu era kyetulina bwekibanga kiriwo ekitundu nti abaafa baali bannayuganda nja kusaba buli alina obuvunaanyizibwa ayogere ku kintu ekinyinga munnayuganda oleme kusituka kwogera tulw'okuba ekizibu kigudde mu nnyumbayo so njagala okusaasira Hajj Naduli mu mbeera yonna gy'ayitamu nekkiriza obagaana kozesa emyaka gyo kozesa ekitiibwa kyo olabe ng'olwanira munnayuganda ng'ewasobola okugenda okulwana jijjukira Oboti yabaga nti omusajja gwe mugenzi okulwana naye gwe mwesibyeko ajja bakaabya nina essuubi nti otandisa okirabako yes tukkirize tugaane nti Profesa Gilbert yafiirwa owuwe n'akaaba Hajji ofiiriddwa okaabye nina essuubi n'abakyasirise nammwe babakima kiki tulina okukola kwongera okusabira ggwanga lyaffe twongere okukkiriza nti democracy yeetaagisa so w'ebigambo twongere okukkiriza nti buli olya mu nsi y'olukwe ng'ekibi tokyogerako
omwene ojja kumaliriza okaabye. Neyanzige kansala Kavulu musomesa. Nsaba okozesa eddakiika 2. Njazikozesa bulungi. Njazikozesa nga muna NRM. Esabo. Neyanzisa. Kakati muna Uganda. Naduli akola eki? Kakati ekisinga obukulu kusaidia government of course program bana Uganda bangi ababuliriza naye twetonda Haji ekituufu kyo kiri nti bakutyobodde nnyo bannaffe bano abamu bane bakutyobodde nnyo balina engeri gye bataddewo embeera nebateekamu ebigambo ebisasamaza n'okuvuma naye nga ruling party ffe tuli ba silent majority ffe munnange tetulwana nnyo nasamwasamwa bigambo naye tujja sigala tugamba nti Haji bano tobawa matu koma weka oli na NRM problem yonna weeva bana abataweza na lubatu abenoonyeza ebyabwe bano bajja ne bakuzimbako akayumba ne bakunyonyogera ne bagezaako okwagala okuleeta nti government terina kyekoze ono tabitegeera ati amalira ati kyeŋŋamba okugamba nti Haji koma weka alina we yakyadde ati kyeŋŋamba mbirowoozo kati essaawa eno bwe twogera ebirowoozo bye bano bannaffe abataweza na lubatu babirina engeri gye babiyingiddemu kyobola ababadde bavuma mbadde nsobera budde bwange kannyonnyole munnayuganda kuba mmwe musiiga bukyayi na bulimba naye ate bannayuganda olwedde babateeka ddaku balina we babateeka ate babalingiza babalaba kakati munnayuganda tujja sigala tugamba abantu yes tetuganye ebikolwa byonna ebikolebwa bannayuganda ng'amazima gali nti si birungi naffe nga ruling party tubivumirira era abantu bangi bavuddeyo ne bavunaanibwa ku ekyo era programu enaddako ekyo ndoza tujja kyogerako kati nze kyemmuwa ekisinga obukulu alime kuwa matuba n'abenoonyeza ebyabwe kubanga bakoze kinene nnyo okusiiga obukyayi ne babutwalira ddala ne mu famire ya Haji naye bano abantu bejjeeko Haji waffe oli muna NRM munnaffe era tugenda sigala tuteekawo embeera nze ne bakansala bannange tujja kufuna permission from the secretariat tujja kukyalirako Haji tujja kwongera nnyo no of course ffe tukolera wamu nga ba NRM of course tujja tumwa tujja kubeera part nga salabayo muna NRM kujjako majambere yazikirako Haji no bangi babaddeyo ffe tetweraga mu kamera ffe tuli ba silent majority fete tweraga tetwemulisanga bana abemulisa nga basiiga obukyayi of course twasindika bakansala baaliyo ze nali nkola mirimu gya government mirimu gya NRM naye munnayuganda nja sigala nkutegeeza munnayuganda no bwe tukolera wamu ate fete tunyooma bantu nga bana abagamba ate simanyi goli wa NRM obeera wabweru fe nga NRM structure yaffe twagizimba bulungi okuvira ddala ku ntiko okuva president waffe president w'eggwanga bano abala tebalina structures kyobola abatagala bano tebalina structures kyobola abatagala kakati ekigambo ekyange ekisembayo kiri bwe kiti Uganda eri secure tujja sigala nga tuvumirira ebikolwa byonna ebireeta okusasamaza eri bannayuganda era tujja sigala nga tugamba nti omuntu yenna ateekawo embeera etulugunya ajja kuvunaanyizibwanga gavumenti yekitaddemu omukono pulezidenti waffe twalonda bulungi bannayuganda akalulu ku wakateeka walungi president Uganda eri stable tujja sigala nga tunnyonnyola bannayuganda bano nga era tusaabulula obulimba bano bannaffe bambi benoonyeza byabwe naye twalonda bulungi president waffe weebale nnyo okuluŋŋamya ggwanga na kumakinga sure nti Uganda eri stable nagisekiwalinga Enefic Media. Kansala Kwizera. Nasaba tunzike mu dakiika 2. Ngenda kuwunzika kadde wange naye nze simanyi oba Uganda eri secure nnyo. Uganda gye bakamala okugala polling stations ne polling posts 203. Uganda eri secure. Birina okufacts nga bamaze n'okutta abasirikale
basajja battu ebusiika tugende ku ye Uganda erisekiwa ngambe tugende ku Naduli kitufu tugenda kubanga bino wembireta bwenza na lubatu kyongero tulaga kiri teka wembera ne mulabi okutegeera sitteeka kubanga nze okusinziira ku kyemanyi ensi erisekiwa gavumenti eggalawo polling posts 203 olwa insurgency ziri mu ggwanga otubuuzize ekibuuzo Hajj Naduli akola atya Hajj Naduli nga bw'omulaba essaawa zino nze essaawa zino sina nakiyinza mugamba kukola wabula njagala Hajj Naduli ekintu kyayitamu kati essaawa zino kibeere ekyokulabirako eri abantu bonna mu ggwanga muno butya tosobola kubeera safe okuvayo ne twogera ku bintu bino kankubule moderator tolowooza nti nze famire yange esobola okuba nga eri wano erikaze obulungi nnyo tewali bazize kubawamba naye njagala nkubulire mu ggwanga lye tulimu nga enfuga gye tutambuliramu si y'amateeka nga poliisi n'ebitongole ebikumaddembe bisobola okukolera ku oda z'abantu obuntu kitegeeza tewali ali safe tuli fenna kyova olaba nti nze nvaayo nga nze nenjogera ku nsonga ekikyamu ne kibeera kikyamu ne sibikkirya naddala ku nsonga ezitukwatako fenna ng'eggwanga kubanga buli lwokkiriza ekikyamu ne kibaawo kikomekerera kitambula kiyinza okulwawo okutuukako naye nkakasa Katonda tali anguzira azima kimala ne kikola ki ekisinga mu byonna byonna kyeki tulina okubeera nga ekikyamu tukiyita ekikyamu mu ggwanga lyaffe ate bwe tuba bakukitereeza ne tukitereeza ffenna njagala kutegeeza nti abantu bangi abali mu ggwanga muno abalaba ebikyamu ne basirika era nze mu wiiki muno monna kolimira ne sekkolimira kwange kwonna eri mwami Kiryowa Kiwanuka kubanga Kiryowa Kiwanuka eyali omuzzukulu wa Jolejo Kiwanuka mini gwe yawambako namuteeka mu safe house ne bamutokyalinga bw'abanga essaawa zino ya defendinga tocha chambers ziri mu Kampala olugero lw'Abaganda luba lutuukiridde tyembwe enjizi ezaala enkolya nze kwizera kansala mulamba naye obudde bunziruseeko wadde omaliza nakaki seba neyanza moderator Anything Media.